Okay, Vegas tukwanirize ku biti oli otya sebeyo? Mwe tuli mukama ayamba. Oli bulungi? Of course ondaba gwe tondaba. Laba. Owenga temutya pepe yana mwagalwawo. Evelina Mwagala tupepe paka ddi. Mwatusobe. Pepe yanga ne tubalaga ndi tupepe. Tugenda kubalaga ndi tupepe paka ddi. Muliwo kwonoona relationship z'abantu. Chovola bamuvudde ne mbuuza nga temukya pepe ya. Mwagala tubakubire mujje. Nga tupepeye. nga mututekemu nyonyo era mbakubire mujje. Owai omukyala twamunonyezaako ne twogera mu kkono era atugamba nti temukyeyagala era ye yakugamba muvinge on n'ogaana. Ekituufu kye kiriwa? I think yes. Yakowa kamera ekyokubagamba ekyabadde ekituufu kubagamba nti tetukyeyagala mumuveeko ekyo kikomaawo kyageera kuba ababbaga tukyeyagala mwali badde mumubuuza ali wa Vegas so kati temuli bangu nawe olikyali wange ensooka lwaki nzize wano nenzikiriza otuula mu kamera yo naye nange nali nalikoowa era mbadde ku mulimu gwange gwe natandika ogw'okujjanjaba mu mukyala wange era kyemanyi mulabawo enkyukakyuka bannaaye mwandibadde kati olwaleero munneebaza Vegas weebale kujjanjaba muyimbi waffe wegwanga kuba bonna abatulaba bamanyi wenajjira mu bulamu bwe yali afaanana nakati bwafaanana. Naye according to her statement byonna bye yayogedde yagambye nti yakugamba muvinge on n'ogaana mulwadde ate yayagala omuntu ali patient naddala engeri gyalimu mu condition gyalimu naye kirabika nti gwe oli tusobola kubeera patient gyali. Kati bebi wakola ebiri nga bw'ayagala muvinge on ate si yeyampita nti jangu mu bulamu bwange so kati asobola kuŋŋamba move on cause si yeyampita era bwe naba wakumuvinga on nja kugenda nga nsazeeyo ate era nga siri ready kumuleka kuba kati mwaba amawulire ebyo bye mwagala siri ready kumuleka omuntu wange mujjanjabye atandise okutereera bannaye mwagala kunsuuza kayanzi kange awo nyini we yakozeera statement n'agamba nti ye tayagala abasajja babeera nnyo mu kamera gw'oyagala nnyo kamera. Sikola ku TV sikola ku leediyo wabula nyina emikwano egikolayo kati nga gwe bona nkubira makola nonga jangu sijja kugaana nze sikola ku TV sikola ku leediyo kamera zinoonya abantu beetaagisa kyova olaba munnoonya. Yagambye nti ye obulwadde obumuluma era n'okusinziira ku basawo bamugamba tagenda kuddamu kuzaala. Okyali mwana muto okyali muvubuka kwetaaga omubezi n'abaana naye omwesibyeko toyagala kuzaala ku baana. Nina abaana babiri bayidawo nina abaana basatu in fact nina abaana basatu nina mutabani wange omukulu bamuyita Cassis ye mutabani wa Evelyn nina muwala wange addako wa myaka 5 nina ne mutabani wange omuto wa myaka 3 kati baana mbagazaaki waliwo abaana abasinga abo abalenzi babiri omuwala omu mwewumuzeeko mutuleke bannaaye biri mweno muyinza obutagitegeera bwetambula firimu y'omukwano gwange ne Evelyn naye nga bonna bagamba mu ntandikwa nti Evelyn okujja gye yali siina muntu yankaka siina muntu yantuma so mundeke njagale banne emitima omuntu waba ayagala munne mumuleke banaye mutuleke banaye mutuviireko ddala. N'ekiti ekyo kyonoonya ku Evelyn mu kusookera ddala bagamba anti nkojjokize basookera nga nakajjanga mwakatandika okundaba mwajja ne mugamba Vegas azze kubba sente za Evelyn raguze basonze ne babeeraawo Vegas adduka kati ebyo byonna ne biyita kati olwaleero balaba nkyaliwo tebalina byakwogera baliyo naye mbasabira mujja kuba bulungi kuba mumwa nnyo okulaba bannange baganda bange nga balina negativity mayinga eri negativity tebeera nnungi mbasaba kintu kimu tweyagalize naffe twagalize abalala naffe twagalane oba okitegeera kye ŋŋamba kati tugenda mu Christmas leero ennaku ziweddeyo.